Essula ey'okuna. Alekerera Amaliire ge. Pawulo maze Kirimuttu yamalako college nga tewali mbojjanyi yonna. Era ku nkomerero y'omusomo gwabwe, Pawulo college yamuwa ekitiibwa eky'enjawulo. Mu college omwo mwalimu empisa nga buli nkomerero ya mwaka omukulu wa college ayogera eri abayizi. Naye ku nkomerero y'omwaka ba Pawulo mwe baafulumira, Pawulo yalabira awo ng'afunye akabaluwa akava ew'omukulu wa college nga kamuyita. Balugera dda nti bakuyita embuga si buganzi. Bw'atyo ku ssaawa endagaanye yatambula ng'ayolekedde woofiisi y'omukulu wa college. Bwe yatuuka ku luggi lw'ofiisi n'amira omukka n'awuliriza. Munda teepu yali evuga. Yali akyeyongera okuwuliriza omwasi ne gumusonsomola n'aggyayo akatambaala n'aguziyiza. Yenna ng'ajugumira n'akwata ku kide. Ekide kyalinga ekiwendule kubanga olwakikwatako ne kyererembula, so nga Pawulo yali akyayagala okugira ng'akyali awo wabweru. Ekide nga kimaze okumuloopayo yali ateekwa buteekwa okuyingira. Omutima gwatandika okumukuba era amangu ago omuwandiisi w'omukulu wa college yamuggulirawo. Kyokka n'amugamba okugira ng'atuddeko awo kubanga omukulu yali akyayogera n'omusomesa wa Pawulo. Guno gwe gwali omulundi gwa Pawulo ogwokutaano okugenda mu woofiisi y'omukulu wa college, naye yali talabangako maaso ga muwandiisi wa mukulu ono nga gaakisanga ku luno. Mu butuufu omukyala yatandika okunyumya ne Pawulo nga bw'amubuuza nti, "Pawulo, ye oddayo ddi? Olunaku lw'oliddirayokko olulindiridde n'amaddu? Ye bannange olina abakazi bameka? Mpulira nti mu abaddugavu muyinza okuwasiza ddala n'abakazi 10." Musajja wattu yali tannadda mu bibuuzo bino byonna oluggi olugenda ew'omukulu ne luggulwawo. Omusomesa wa Pawulo yali akyakutte ku munyolo n'amuyita. Pawulo n'ayingira, oluggi ne luggalwawo. Pawulo bwe yayingira omukulu wa college n'ayimusa amaaso n'aggyako gaalubindi ze n'alamusa Pawulo nti, "Wasuze otya nno?" Ko Pawulo nti, "Bulungi ssebo ate ggwe." Omukulu kwe kumwokya akabuuzo nti, "Olunaku lw'onaddayo ewammwe baalukubuulidde?" Ko Pawulo nti, "Nedda ssebo." Era kyeyava amubuuza nti, "Ebbanga ly'omaze wano olowooza likugasizza?" Ko Pawulo nti, "Nnyo ssebo." Awo omukulu bwe yatuukira ku nsonga eyali emuyisizza n'amugamba nti, "Mu butuufu naffe tusanyuse nnyo okubeera naawe. Olabye banno bwe babadde bakwagala. Ate ekyali kya kitiibwa banno okukulonda ng'omukulembeze waabwe era nsanyuse okulaba nti obuvunaanyizibwa wabutuukiriza bulungi. Kyokka ekyo si kye nkuyitidde. Abasomesa bange nange tuteesezza nti ku nkomerero y'olusoma luno nze sijja kwogera eri abayizi nga bwe mbadde nkola buli mwaka. Wabula tukulonze ggwe oyogere gye tuli. Manyi nga ffenna tujja kuganyulwa nnyo ate nga ne banne ekirowoozo kino bajja kukisiima nnyo." Ng'amaze okumutegeeza olunaku n'essaawa ey'okwogerako, omukulu yasiibula Pawulo nga bw'amwagaliza emikisa. Obutakulimba, Pawulo teyaddayo kukomba ku mpeke ya tulo okuva olwo. Buli kaseera yabeeranga mu kulowooza ate n'okuwandiika. Bwe yabanga agenderera okwebaka ati n'amala afunayo akalowoozo ng'awawamuka ng'awandiika. Ate bwe yagiranga n'alowooza ku ngeri gy'anaayambala era yasalawo kwambala kikungu. Ekisenge ekituulwamu kyajjula bukule, ate buli muntu essaawa yagikwata kalimi. Nga bonna bakkalidde bulungi mu bifo byabwe, Pawulo yayingira ng'awerekerwako omukulu wa college. Oluvuuvuumu olwali mu kisenge ne luggwaamu amangu ago, abantu ne bayimirira. Ng'omukulu wa college amaze okubalamusa, bonna baatuula ku ntebe zaabwe ne basirika becce. Omukulu wa college n'ayimuka n'ayanjula Pawulo. Ng'amaze okumwanjula yamusaba atandike okwogera. Pawulo n'atandika, "Ssebo omukulu, abasomesa bange mwenna, bayizi bannange, ennaku ezo kyambuukako. Nali ntambula eyo mu Yorkshire nga ndi mu bbaasi, omukazi omuzungu n'ajja n'antuula okumpi. Yalina obwana bubiri, akalenzi n'akawala. Akalenzi kaalinga ka myaka 10 ate akawala 7. Obwana buno olwandaba ne bunsongamu ennoye ng'akalenzi bwe kagamba nnyina waako nti, 'Maama laba kaddugala.' Ate akawala ne akalenzi ekirimi nti, 'Maama, manyi oyo munnansi.' Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako nga bw'asonga olunwe ku mumwa gwe nti, 'Mulekerawo okuba ab'ekyejo.' Naye buli obwana nga si bwe bukomwako. Akawala kye kaava kajja we nnali ne kambuuza nti, 'Kaddugala, kiri kiki ewammwe?' Ko nze nti, 'Kiki?' Kokko nti, 'Okuba ng'osalinkiriza mu kibuga n'osanga empologoma ng'eyinaayina.' Nange we nakawabulira nti, 'Kyokka nange simanyi bulungi kubanga omulundi gwe nasooka okulaba ku mpologoma nagisanga mu ddundiro lyazo e London.' Nnyina w'obwana buno yakyuka n'antunuulira. Kyokka nange nasigala neewuunya obwana buno kye bwava bulowooza nti mu bibuga by'abaddugavu ensolo ziyinaayina buyinyiiyinyi. Wabula nkyebuuza ebyo ate ne nzijukira ebitabo ne televisioni. Era bwe neeyongera okufumiitiriza ne nzijukira nti nange waliwo bingi ebikyamu bye nali ndowooleza ensi z'e Bulaaya. Gamba nali simanyi nti ebuzungu eriyo ettaka oba omuddo, era nali sirootangako n'omulundi n'ogumu nti omuzungu ayinza okukwata olweyo n'ayera oba enkumbi n'alima. Ate era nali simanyangako nti ekkongo eriyo abantu abawanvu. Ebitabo byatugambanga nti abakongo bambuti. Mu kutwalira awamu ebirowoozo ebikyamu ku mawanga amalala biviira ddala ku butabaawo mpandisiganya ya birowoozo wakati w'amawanga n'amawanga. N'olwekyo mpulira nti akadde kano omukulu ssebo kompadde ka kitiibwa nnyo ate era kakulu ddala. Kyenva nkwebaza ennyo nnyini ddala. Ekigambo kyemperedde okwogerwako mu ddakiika obudakiika zino kizibu nnyo. Mu butuufu tekiyinzika buyinzika kubanga kigazi nnyo. Africa efunye eki mu bugunjufu bwa Bulaaya?
Mpozzi nga sinnaba kwetantala kibuuzo kino kanjogerere wano nti sikkiriziganya n'abantu abalowooza nti Africa tebangako na bugunjufu ng'abangi bwe bagamba. Waliwo obujulizi bungi mu byafaayo obutulaga nga tetusigaddeemu nakakunkuna nti Africa yalina obugunjufu obwa waggulu ddala. Okusooka kimanyiddwa nti omuntu eyasooka yali Mufirika, ate n'obugunjufu bw'ensi nga Misiri ne Zimbabwe nabwo bwa lwatu. Wabula abazungu bwe bajja mu Africa ne basanga mpozzi nga mu bya ssaayansi Africa eri wansiko, baakutulira awo nti Africa terina bagunjufu. Bulaaya yatuwa engoye so nno nga ffe abamu twali twambala, era ng'abamu ku bazungu be baali bayita obukunya. Abazungu baaleeta eddiini y'Ekikristaayo, baaleeta okusoma kw'amasomero, baaleeta eddagala ettabule mpozzi mu ngeri ya ssaayansi. Weewaawo baatuleetera n'ennimi zaabwe. Mu kutwalira awamu abazungu baagezaako awatali buwanguzi okutufuula nga bo. Ebyembi bwe yatasobola kufuuka nga bo yabalibwa nga atali mugunjufu. Era olw'okwagala okutufuula abazungu abaddugavu, abazungu abajja mu Africa baagezaako nnyo okufeeba byonna eby'ekiddugavu nga babiyita ebya wansi era ebya sitaani, ate ne bagulumiza era ne batukuza ebyabwe. N'olwekyo okunywa omwenge omunnansi, okwosa kw'ekinnansi byonna tebikoma ku kuba ya wansi, naye era bya sitaani. Kale nno munnange, Africa bw'etyo bwe yaganyulwa. Mu butuufu nze ngamba nti omutwe gw'emboozi eno gwandibadde biki Africa bye yafiirwa bwe yatabulatabula obugunjufu bwayo n'obwa Bulaaya. Naye nga bwe gutali mutwe gwe nsabiddwa kwogerako, mpozzi kye nnyinza okubagamba wano kiri nti Africa tekyali Africa n'obwafrika bwayo. Osanga abantu baffe bangi nga basamisibwa okunyumya mu Lungereza oba mu Lufalansa, yadde oba nga banyumya bokka na bokka. Osanga nga beesize eddagala mu maaso beeruke, kyokka mpulira nti nammwe mweyanika mu musana mulyoke muddugale. Abaddugavu ababaddeko wano obasanga nga bwe baddayo tebasobola busobozi kugumiikiriza banganda zaabwe enkumuliitu abaagala okubasuza n'okubaliisa obuliisa. Bagamba nti toyinza kuliisa abantu bonna ate naawe ne weerabirira mu ngeri y'ekizungu. Bangi ku baddugavu bagezaako okwambala mu kyeya ng'abazungu bwe bambala mu budde bw'obutiti, ba bwana ttaayi, bwana basikooti, bwana kkooti, ate byonna nga bya wuulu. Ekyekitalo bannaffe bano gye bakoma okugeegenya mmwe abazungu n'obugunjufu bwammwe, gye bakoma obuteefaanana nga Bafirika yadde okufaananira ddala mmwe ne bafuuka bannampawengwa. Ekyomukisa nkakasa nti okwegomba eby'ekizungu mu ngeri eno tekiyinza kubeerawo ddala ebbanga lyonna. Mu butuufu ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuddugavu lw'aneetamirwa ddala obugunjufu bw'ekizungu era n'agezaako mu ngeri yonna okudda ku bubwe bunnansangwawo. Olwo omuddugavu aliba takyayagala kwogera lulimi lwa kizungu lwadde okwetuuma amannya ago amagwira. Aliba takyayagala gavumenti za kigwira era alifuba nnyo okuzza gavumenti ng'ezaaliwo edda. Mu kulowooza kwange bwe tulituuka ku kukyawa ebintu ebigwira era ne tutandika okwagala ebyaffe ne tubissaamu ekitiibwa, ago ge galiba amagoba agasingira ddala obukulu okuva mu bugunjufu bw'e Bulaaya. Kubanga ensuusuta gye tusuususeemu obugunjufu bw'abazungu eriba etuzibudde amaaso okutegeera obukulu bw'obugunjufu bwa nnyaffe Africa. Ekyo kye kisinga obukulu Africa kyeneebeeganyuddwa okuva mu kujja kw'abazungu. Mwebale okumpuliriza. Engalo, emizira. Mu butuufu engeri Pawulo gye yayogeramu yawuniikiriza bonna abaali bamuwuliriza. Era okumanya nga yasiimibwa nnyo, yafuluma ebweru n'atuuka mu ofiisi y'omukulu wa kolegi ng'eno mu hall engalo zikyavuga. Akawungeezi k'olunaku olwo Pawulo yali agenzeeko mu kifo omusomerwa amawulire, naye bwe yatuula mu kasanduuke ke aka posita n'alabamu akabaluwa. Yeewuunya gye kaali kava, kyokka bwe yakanjuluza kaali kasoma bwe kati: Munnange Pawulo, nsaba ompe ekitiibwa ojje tulye ekyeggulo ffembi ewange ku ssaawa 2 leero. Flora. Florence oba Flora ng'abangi bwe bamuyitanga eyali omuwandiisi w'omukulu wa kolegi. Ebitali byetegeke bya kitalo kuba Pawulo ng'amulema okusanyuka ate yaddamu kweraliikirira. Florence yali mukyala ng'akaziwadde, omukyala ow'ekitema obulungi nga bumwaziiranya, nga yakula entumbwe kw'okumya amaaso ate ng'alina amabeere agasoomooza. Bwe yasekangako n'akulaga ku mannyo ge agaali gatukula ng'omuzira awamu n'obunnya bw'oku matama wamma ggwe nga toyinza butasannyalala. N'olwekyo Pawulo bwe yafuna ebbaluwa ya Florence, omukyala yali takoma ku bwewulize bwokka naye yali omulungi omuka. Pawulo teyalema kufuna birowoozo bya buli kika. Ekyekitalo kati alema okugendayo era tabeera Ricky eyamugumya mu butuufu teyandigenze. Ricky yamugumya n'amugamba nti kasita tobeeyo bw'omu, ateekwa okuba ng'ayise n'abantu abalala bangi. Pawulo yali yeeyigiriza empisa y'okukwata ebiseera era olugendo lwe yalutandika ku ssaawa emu. Ziba ziwera 2 n'anyiga ku kide ky'oku nnyumba ya Florence. Ne Florence yalinga eyasiibye ku luggi kuba kengero olwavuga ng'oluggi yalubanduddewo dda. Ku bbeere erya kkono yali atunzeeko ekikwaso ekyali kikoleddwa mu kikomo kyokka nga kifaanana n'omutima. Ate yali yeezigudde okukamala. Mazima omwana omuwala ono nga bwe bamuyiwako amazzi onywa manywe. Pawulo yava mu kulya n'adda mu kutunuulira Flora era olumu Flora yamukwasa ng'amutunuulira bw'atyo Pawulo n'assa amaaso. Pawulo yali alowooza nti ku kyeggulo kunaabako abantu bangi naye kyamubuukako bwe yagenda okulaba ng'ekyeggulo bakituubagirako abantu 2 bokka, Flora naye.
Emmere yawooma naye amaaso ga Pawulo ge gasinga okunyumirwa akawungeezi. Nga bamaze okulya, Flora yayambukako waggulu mu kalina abiri n'abulirira akaseera. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akalwanya eminya, omuwala yayima waggulu n'ayita Pawulo nti, Pawulo, jangu tunywere eno kakaawa. Ne Pawulo yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'alinnyalinnya amadaala. Naye bwe yatuuka waggulu enviiri zaamuva ku mutwe anti yasanga omuwala yakyusizza dda era ng'ali mu lugoye olusulwamu. Olugoye luno lwali lutangaala ate nga lumpi lukoma mu bisambi. Eriiso lya Pawulo lyaggukira ku nnywanto z'amabeere ga Flora agaali gasongodde ng'ettutu mu kagoye akasulwamu ako. Mu kisenge Flora mwe yayingiza Pawulo temwalimu katebe konna wabula mwalimu ekitanda ekigazi ennyo era amakulu obukula. Kyali kyalibbwawo bulungi era nga kibikke. Emitwe teyaliyo obutto bubiri nga buliko ebigambo nkwagala kungulu kwabwo. Pawulo ng'akyasobeddwawo okutuula, omuwala yagalamira ku buliri n'ayimusa amaaso. Pawulo yali akyennyonnyongoza, omuwala n'akwata ku kapeesa k'ettaala akamuli emitwetwe. Ettaala eyali enjeru n'efuuka mmyufu. Ekisenge ne kifuuka kya kizzike, Pawulo yatandulira ebigere. Bwe yatuuka awali ekitanda omuwala n'amusembeza nga bw'akobakoba ku buliri nti, tuula wano. Yali tannabugumya na kifo, omuwala n'amukwata mu kiwato ate n'amulalamiza amaaso. Bombi ne banyweggeragana. Pawulo yali tafunangako kabuguumiriro nga ke yafuna ku luno. Yayongera okutunuulira Flora mu mmunye ezaali zirigita obuligisi n'amugamba mukaama nti, Flora, nkwagala. Yasereza ligenda mu mugga, Flora n'amugamba nti, Pawulo, nze nakugwa dda okuggyako langi yo naye ggwe musajja gwe nalina mu birowoozo byange. Naye mukwano Pawulo, bino byonjagalirira biyinza kututuusaawa, si kugamba nti onompasa. Awo Pawulo yeetemera nti, lwaki sikuwasa Flora, mpozzi nga gonjiye. Ennaku ezaasigalayo olusoma luggweko, Pawulo emmere yagiryanga wa Flora era kyategerekeka wonna wonna nti Pawulo yali agenda kuwasa Flora. Pawulo ye yekka yali takimanyi. Flora yamukemekkerezanga nnyo bwe yali agenda okuddirayo, kyokka Pawulo n'amwekwekerera. Darling, lwaki olowooza mu by'okuddayo kwange? Obutuufu siyinza kuddayo okuggyako nga tugenda ffenna. Manyi nti kati Pawulo ye Flora era Flora ye Pawulo. Omuwala omwoyo gwamudda mu nteeko, kyokka ye Pawulo gweyongeranga kumwewanikanga. Yali amanyi bulungi amaka ga kitaawe era n'ekika kye kyonna. Tekyali kya kizungu era yamanya bulungi nti okubatwalira kyeruppe ng'omukazi oba omwana waabwe kwali kwebola yekka. Mu butuufu n'omuwala oluusi yakimubuuzanga nti, Darling Pawulo, mbuulira baganda bwe bali njagala. Pawulo ne yeegumya nga bw'amubuuza nti, bannange Flora onsobera, omusaayi gwe gwa langi ki? Si reedi? Ate ogwa baganda bange si reedi? Biki olwo by'oyogera mbu bali njagala? Nze manyi nti ffenna tuli bantu. Omuwala bwe yawuliranga okugumya kuno ate n'attulukuka amaziga olw'essanyu ate era n'olw'omukisa ogwamusobozesa okufuna omulenzi omutegeevu. Mu mazima Flora yatuuka n'okubbira munywanyi we ku kyama. Yali alinga alina ettu, n'olwekyo nga bateekwa okuwanguya entegeka zaabwe. Pawulo emmeeme yatandika okumwewanika, kyeyava asala ag'enkolwa.